tuguma atanade ekikumi eyasoma na degree 3 n'omulimu temwagumwa yesomesa kitawe yafira mu bintu mu rutaro lwacha ate kimumusasula kati kwe kwagala mutta kibagala okuwanga ekyo mu ngeri gyo kugamba nti tugume katubeko tumuteeka na yakole kyagalewo yasoma nasoma amateeka nina degree 2 mu byenfuna kimugenda nga nti muwoza nabwandi nga tonna kyakukola wandyebaziza bana Uganda nosigala nabo mu mirembe reka tutwara ngablo noga ngenda kwata katikiro ngenda kwata kabaka ngenda gomubugo abakwata gwe tokwatibwako kiba kisuseewo naye kwaniriza nnyo gyosinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwaliza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Gideon Tugume pulezidenti w'abawojjere mu ggwanga erya Uganda ate era nga yesaabawandiisi wa FIRU Forum for Integrity in Leadership. Tugenda kwogera ebigambo naye Tugume tuli mu kaseera kannaku ffe nga bannamawulire twaviiriddwako munnamawulire munnaffe naddala ffe ababeera ku paalamenti tubadde tubeera naye nnyo yazikiddwa olunaku olw'eggulo naye sooka obuzesebwa abantu tutandika okwogera ebigambo kitalo nnyo kitalo ddala olwa munnamawulire yafudde bamuyita Seruwooza Joseph mbadde mumanyi be baana batandika amawulire ffe nga tugavaamu era mbadde mumanyi naye kitalo nnyo kitalo ddala njagala kubalamusaako mwenna abasigadde abali mu ggwanga no Uganda n'abali ebweru wa ggwanga nti muri mutya musiibye mutya mwasuze mutya abafunye ebirungi Mukama yeebale kubibatuusaako naye n'abafunye ebibi temubyevuma oluusi kibaako kirina kye kikutaasizza oluusi kibaako Mukama nga nakyakutaasa gwe n'okiraba ng'ekibi naye nga Mukama akutaasizza waliwo omuvubuka yali agala genda ku mbaga ne banne bagende embalala eyo kakati bwatuuka mukazi we bwe yali agolola ekanzu n'agyokya yawulira bubi nnyo banne ne bagenda naye njagala kugamba nti bona nga bwe bagenda tewali yasigala mu motoka gye yalina okugenderamu baafuna akabenje kati omukyala naye nga amaze n'okukuba omukyala mukubye bubi nnyo munyigidde naye nga Mukama ye yali akugamba nti waakira ekanzu eno okukola ki okujja omuliro osobole obutagenda so ebintu ebimu byebalize Katonda nga bwe bize oluusi bijja biba bize kukutaasa naye gwoba tomanyi so kati n'olwekyo gwe afunye ekibi manya nti Katonda yakireese mu ngeri ye kikirize manya nti kyekyo saba Mukama akugyeko ebibi ebyo naye otherwise teweevuma nyonsi olw'okuba nti waliwo kyolabye kitali kituufu tokuba mukyala tokyawa ab'eŋŋanda tokola ki olw'okuba balina kye bakoze oyinza okubeera awo ab'eŋŋanda nga tebakyagana kulabako n'ogamba nti ab'eŋŋanda bankyawa so nga kiba kikutaasa singa oluusi osigala nakyo sanga bandikuloze ku ebyo by'olina oba n'okutta so ekintu ebimu byebalize Katonda nga bwe biri nze kirungi nsomye Bayibuli ate ndi mukristaayo omwanglikani nfolowinga buli kimu kyonna ekiba kyetaagisa nsoma Bayibuli buli lwengenda awaka nobwemba nga nawe ntudde nga nina obudde bwe siba mu bitabo eby'amateeka oba mu kusoma ebiri ku gundi ku ssimu by'amateeka mbeera mu Bayibuli manchi oyogedde ekyo ekyokutaasa tulina gye twali tulaga n'omusajja omu bino ebyamawulire kati ne tuteesa nti by ssaawa 3 tujja batusimbudde kati nga tugenda agenda mu mmotoka ye kati musa twawona obuddakiika awo nyina ebyampugulawugula ate simunenjereko ewaka ngenda okukoma mu 3 n'eddakiika nga 12 ngendako misikolo nga 7 nti nze nkukubidde naye ki esimu obadde tukwata naye ffe tugenze nga mundese nti yatukulese ate baba bakomawo tebafuna accident kati ndowooza okiraba kati ye omwoyo gwo Mukama Katonda alina engeri gya kuteekateeka akutaasa ebintu bingi naye gw'olaba nga missing opportunity era nkuwe kyanuma nnyo kubanga akasente ako akana akasente ako ebyo byonna biveeko Mukama bw'akuma ssente aba n'ekigendererwa so osanga wandizifunye n'olwala ate obulwadde oba wandizifunye ate n'okola ekirala kati bw'oba tozifunye manya nti Mukama anakyateekateeka tokyevuma leka kwevuma Mukama Katonda olw'okuba tofunye ssente osanga Mukama aba alina kyakutaasa bw'oyinza okulemerako n'oteekako amaanyi njagala omulimu njagala biki n'ogufuna n'ofiirayo nga tonamala kaseera kati mwami Tugume nkulabye over the weekend nkulabye
oli mukambwe nnyo bakuyita kinanyo kyanjimiza abantu abasinga batajja n'omuwoozi olw'amaanyi gakozesa n'enzanya gyazanya mu empikize negwe kiki kyeweesiga tugumi neesiga Katonda ndi mukristaayo nga bwe nkugambye omwangulikaani ffe batugamba nkutaddeko akabonero k'omusaalaba ku kyenyi amakulu gaako tokwatibwanga ensonyi okulwanyisa omulabe Sitaani yaani? Yes, Sitaani yaani. Buli muntu yenna akola ebintu ebitasaana aba Sitaani. Buli akola ekintu ky'olaba nti kinyigiriza omuntu wa bulijjo tekijja mu muntu aba Sitaani. Kati nze niko akabonero k'omusaalaba ku kyenyi. Amakulu gaako genda olwanyise tokwatibwanga nsonyi okulwanyisa Sitaani. Era Bayibuli endagira kugenda nze kulwana na buli muntu yenna Sitaani n'amakubo ge gonna n'abo abamwegatako n'ebikolwa bye na buli kimu kyonna nina okukirwanyisa ng'omukristaayo. Naye oli seefu. Ekyokubiri awo kanti nze okubeera seefu kwange kugambye kuli mu mikono gya Mukama. Ekyokubiri ffe nze bwe nali nsibwako emikono bampa ebbaluwa naye ebbaluwa eriko ekigambo ekigamba beeranga omwesiga okutuusa okufa nange ndikuwa ekirabo ky'obulamu. Nze ndi mwesigwa njogera mazima siwaayiriza sinagwe nkola kibi ndi mwesigwa n'olwekyo nze kye nninze kyekyo ekirabo ky'obulamu oba mu kufa oba mu bulamu. Ekyokusatu ffe tukkiriza nti waliwo okuzuukira kw'abafu yakaddaako okuzuukira nti Yesu Kristo nagenda kudda bw'ali bakomyewo alisalira omusango abalamu n'abafu. Ekimusazisa omusango mulimu abagenda okufiira ddala mulimu abagenda okusigala nga balamu mu linnya lya Yesu Kristo. Kati nze ekifo kyange nkimanyi kati gwe nkwogerako ng'oli mukyamu Yesu bagenda kusalira omusango ogw'okudda era ofiire ddala kati ate mwabo sibaamu kati nze okufa si musango gye ndi totya no sina kyentya mu ebyo ekyo kyekyenjawulo ekiriwo. Naye ekyokuna nti gye nno Muhoozi tulina emyaka gye gimu bw'olaba byatendekeddwa mu byekijaasi abitendekeddwa nekitaawe yatendekebwa nekitange yali mujaasi era yatendekebwa era yafa ng'alwanirira okutereeza ensi eno kitange. Nze nasoma bye nasoma Muhoozi teyabisoma musinga degrees okitegeera naye ebintu byalina mu kiseera kino bw'obiraba ndibifuna ddi yeze ndibeerawo ntya nange nembaako akantu kenfuna abaana bange ne basoma nga tebalina buzibu nemba nga abaana bange balina ekyokulya nemba nga Uganda esobola okufuna ekyo bataata baffe kye balwanirira kirifunika ddi mu ngeri gy'okukola ekyo n'oga nti abaana b'abalwanyi abalwana n'ekitaffe ne bafa ne batabaako katubeeko kye tubayamba tokikoze. Ate n'abantu ba bulijjo bakitaffe baali balwanirira basobole okuba mu mbeera ennungi nakyo tokikoze wabula kataate yembeera gy'oleese anagenda okugambako nga sinze Gideon Tuguma omuwogereka deyideyi. So kati gwe ovuddeyo olwanirire abantu ba bulijjo. Nkugambye nti abaana b'abalwanyi gye bali temubafuddeeko abantu ba bulijjo temubafuddeeko abantu balina amazima mayonjo abantu batasobola kutwala abaana ku ssomero abantu bakyasobola kugenda mu ddwaliro ne basangayo eddagala abantu ebiguudo byonna byafa abantu bagenda batomera ebiseka twali yadde karayiti mu byalo eyo abantu bagobeddwa ku ttaka tumugamba gwe ng'akulira amagye wandibadde olina byokoze ebiyamba omuntu wa bulijjo yenkola ya UPDF eyali NRA bwetyo kyeyalowoozanga. Kakati gwe boze olw'okuba nti gw'olina obuyinza mu ngeri gy'okukola kwebyo totandise okukwata abantu ba bulijjo buli ayogera bamukwate buli agula kaloziroozi bamukwate buli akola kino bamukwate tugume oyo bamutte oli bamutte ddala mu butuufu by'oba okola bibaayo. Totya kufa nze ekyo sikitya totya kuwa sikitya ate n'obwokola otya n'obwosirika era bw'oba okutaba kutta bano abantu. Nze mbagamba bulijjo nti kuno nawagira President Museveni n'engenda eggwanga lyonna ng'anoonya akalulu twalingana n'Entamongo oyo n'abalala ne tunoonya akalulu naye bwe twadda nga 13 nga tugenze kolonga waliwo olwale bampa obutwe nga baagala kunzita ate be wanoonyeza akalulu n'okutuusa kati bampanga yadde 10 n'eki basala okusasula kukuwa yadde n'10 n'eki tewali yali akimpadde yadde okugamba nti katukupereko tuguma oli otya yadde okujja ewange olwala ekibumba kati kyazimba kyetaaga kukolako naye tewali ampadde 10 n'eki. Munywanyi we Jacob Asiimwe Brigadier General yampita n'agamba jangu nga omanyi yawandiika ku gundi yo
ng'agambye nayo gambye nti Kiwanda eyampa obutwa yo yawandiika nampita bwe natuuka naga kiteeke mbuwandiike nti njagala milioni 15 zikuyambeko mu bulwadde bwe namala okuwandiika n'okutuusa katanziranga namu kati kitegeeza ki lwekikuli abantu abo si balungi nobwe tunakola tutya si balungi nobwe tunabeegayira nobwe tunabakolera ebibimu nobwe tunakola kampeni zikola Museveni nobwe tunakola tutya si balungi kati tubagambako bugambi agala okunzita nziti tutya ate ntya ki wandigambye nti ngenda kuyiwa omusaayi omusaayi guli mu liters 4 omusaayi gwange kati guli mu liters 4 omulala gwonna kimanye kyaguyiwa mukiraba tetukimanyi tolina kyotya kati ate ntyaki ntye nkoreki so mu bintu byonna bye tukola ne mu mbeera yonna gye tulimu njagala okimanye nti twetaaga omuntu asobola okugamba ku bantu abo naga ati byokola olimba kubanga tugamba Prime 7 yalwanira mu Buganda wano era Abaganda ne bamukweka ebbanga eryo lyonna lyalwana n'avaayo najja n'awangula n'abeera president yakabeera president kumala emyaka 4 bamwongedde ekisanja kya myaka 5 afuge emyaka 45 tegimala kwebaza Baganda militirivu nayo tegimala n'ogamba naye mwebale oba gwe tobeebaza mutabani wo n'abeebaza nagaba naye mwebale kukweka kitange mwebale kumulabirira mwebale kumutuusa ne mutukkiriza ne tubeera mu State House okumala emyaka 4 mutwongedde ekisanja kya myaka 5 mwebale nnyo mwebalire ddala nange nga wendi nga ne muzeeyi akyaliwo tugenda kubakulembera bulungi tugenda bakulembera bulungi abantu mufune byetaagisa babagye enguzi muleme okulya enguzi tuyambe bannansi abantu bandikubye mu ngalo kati ate gwodidde ate abantu babulijjo boosiba naye nga buli abantu babba amabaati g'Ekaramajja tewayogera ne basiba nanduto muwejjere yaddala yatwala amabaate gonna naye sebu ye yagenda kujirikita abalala kati bali awo batambula bayinaayina wayogera ki bwe balidde ssente n'okwata biliyoni 3 n'oziwa Roko n'okwata biliyoni 3 n'oziwa Magora n'okwata biliyoni 147 n'oziwa basajja balaba n'okwata biliyoni 7 mu meka n'oziwa Peneti n'okwata biliyoni meka ne muzeegabira musirise muli awo Mawanda bamusanga ne biliyoni 162 tonna ky'omugamba omuwandiisi we NRM bamusanga ne biliyoni 3 mu nyumba ye tonna kyewayogera kiki kyogamba kyokana nandutu n'omutwala yabba amabaati ebikumi 3 kakati anaagenda okukyogerako anagenda kwogera ku obudde yobere moyo gwa ggwanga nze njogera mazima sikonjera muhozi sirina buzibu naye nganze ng'omuntu naye mugamba nedda kyusaamu mu nkola leka kudda ku bantu babulijja batana bwe bali n'obatulugunya ate ng'abantu abalina okukwatibwako we bali nkugambye ekisooka teweebaziza ekyokubiri odi ku bantu abakuyamba ate bootulugunya gwani gwogenda okubeera naye n'oyogera kino n'okozesa muntu gundi Rweru bwe yagenda e Kasese nga yekamavaayo kimwamukola mwamuvaayo ne mumutamya n'amagye kati yagavaamu kwalinga okumusasula definitely General Katumba Amara wano juzi wamuvumye n'ogamba tulabangako mutiisizi nga General Katumba Amara naye abantu abo bakusooka mu magye ebyo basiniyazi bo kati boovuma beera mukumpisa yadde olina ekitiibwa yadde olina ki beera nze nina okukugamba nze ndi muwabuzi w'oweekyama atasasulwa oli muwabuzi oweekyama atasasulwa yes nze sisasulwa naye nze n'okuwabula kwanga ebintu bino byokola tebiriiyo abantu babulijjo kati nga lukwago okwata owakibwoto kale wamukutte yes naye lwaki omukuba ekifaananyi ng'ali mu pampa n'okiteeka mu gundi y'ensi yonna bannange muswaza dehumanizing a suspect is a crime mu Uganda omuntu n'okola omuntu bw'atyo olina okumulekera ekitiibwa kye tuna omutwala ku poliisi si kumuteeka w'oyagala abantu batwala mu gonde mu basement ddala mu butuufu obatwalayo mu butuufu bwabwo oba batwalayo nga ng'osazeewo n'obatwalayo so ebintu ebyo byemugamba nemujjukiza nemugamba nti gwolaba Idi Amin yalina abaana nga ggwe yalina abasirikale yalina buli kimu ali ludda wataliiwo yagenda Obote najja Obote bwe yajja n'akola byakola byonna ali ludda wa yagenda niwajja Tito Lutwa n'akola byayagala naye yakola ki yagenda ebyo byonna ng'obiraba bonna ne bagenda kitaawo kati yaliwo olina essuubi ntagenda genda olw'okuba amaze emyaka 45 abantu babwagadde bwagazi bawe ebitiibwa
bakwagadde bwagazi amagye ga UPDF katolwale UPDF lyeje eribadde liweebwa ekitiibwa mu nsi yonna mu nsi yonna lyeje eribadde liweebwa ekitiibwa naye katolwale lero kati kyolikolesa abantu kati badyevuma naye nga mulimu abasajja kati ngabo bajjako basiimu basajja bayingira amagye nga balina emirimu gyabwe ne bakola amagye UPDF ekitiibwa kyayo babadde bakikuumye n'abamagye abalala bonabona kati tobabalaamu kati UPDF eyonoonese so abantu magye kati buvunanyizibwa bwammwe okulanga muze ekitiibwa ky'amagye mu bantu enaku zino tubadde tugamba mu ngeri gy'okusinkana wa poliisi sinkana w'amagye naye kati n'abamagye tugenda kutandika okubatya naye njagala okimanye nga bino byonna bye twogera Saddam Hussein bwe yafa abaana be bonna baabata n'ab'eŋŋanda ze n'aboogera olulimi lwe ne kaakati bakyali ku bunkenke wano Libya wano Gaddafi bw'afudde abantu be bonna baabata naye Gaddafi ye yamala 43 sente ng'azina amaanyi nga galina galina buli kimu kyonna kyonga nga n'abe Libya abatuusaako obuweereza naye bwe yafa abantu be bonna baabata waliwo asibye gwe bakata ne bamutta so kakati ebyo byonna gw'obiraba ekiri e Sudan gw'okiraba oba tokiraba Bashir yadduka buddu okiriyo kiraba Tunisia Benali yadduka buddu bwe twali wano mu Kongo Mobutu Sese Seko kukuwaza banga ng'aliisa abakongo akakanja ali ludda bamuziika Tunisia ng'ayimiridde ebyo nagwe tobiraba abaana ba gundi baluludda abaana ba Mobutu Sese Seko bakola ki Habyarimana wano bwe yafa ekyaliwo kiringa bino byotandise bino okukola obukundi obutulugunya banansi era bwe bwavaamu enteera hamwe ezakola genocide ne wano kisobola okutuuka tukugamba nga tebinatuuka ng'okyaliwo weeterezi kino muzi weeterezi si kintu kizibu nnyo zisinaako buzibu nze n'obwonzitidde bwereere nze nkugamba ekituufu ekiriwo oli mutabani wa president amaanyi ogalina emundu ozirina buli kimu kyonna okirina naye any right mistake can happen right now abantu mwe bajja mu bukulembeze ate bajja mugo togenda kusigala n'ekirala nze ngamba ba western okusingira ddala abanyankole kuba bagamba mwe mufunye mu gavumenti ne bagamba nti mwerwaneko twogere tuveeyo twogere nze tugume nga balina ebifo gavumenti anti baliwa bameka babirina gavumenti eno terimu banyankole batono nnyo abalimu abasinga bantu balala vice president muki anti yogera muki simanyi gwanga liwe Muteeso Speaker of Parliament muki naye weyo Mudama ate gundi deputy we wamwe oyo we Bushenyi ate gundi ono ani atone geno wawano kwegamba njaga singa ogenda obabala bonna ojja kusanga nga abasinga actually abalina ebifo by'amaanyi si ba western naye ne bwe babeera nabyo ababirimu nabo beebo beebo n'abasigadde nze nasobola kusenteza ekigaali nga nsirika ekigaali ekaleero wenasonga ngenda Kampala secondary n'ensoma olweggulo gye nakwatagana n'omuloodere yasirukwago nga yali Kampala high alimu A-level ndimu O-level ne tusambiranga akapiira awo awali New Park kati awali wangawo amazzi waliwo n'akasaawo we twabeeranga awo so kati nze ebizibu byempiseemu ng'omunyankole n'abanyankole beemanya abalina ebizibu bitagambika ne mu byalo n'eno kyandibadde kirungi abanyankole abakulukulu abaliyo baveeyo boogere kitegeeza si bonna nti banyankole bafunye abanyankole bali bubi abanyankole kibayamba kiri kimu nti ye buli waali n'akataka kuliko olusuku afuna emmere ey'okulya alina ente nga 2 oba 1 n'evaamu amata nevaamu ebirala nasobola okusigala ng'akola ki ng'atambuza babeerawo mu mbeera eyo ekitali wano ate eri teri ttaka lyakugobako bantu kubanga buli kataka kalimu olusuku buli kataka kalimu ente kalimu omuntu kati wano ettaka lya wano kyovala abaligobamu abantu kubanga liri awo terina kyerikolebwamu omwana w'omulwanyi tolina bakufuna mu gavumenti teri kye nali nfunye yadde n'ekikumi nkugambye ne wano bwe bampa obutwa twali yampadde yadde olw'ataano okwejjanjaba yadde okugamba nti nabadde mu ddwaliro nga ndi bubi ng'omusaayi guweddemu ng'anoonya nina biiru ya bukadde 3,880 Stanley Ndawula ye yanyambyeko abasigadde bonna tewali kyokka abo bajja okuba simwe nabaweereza gundi eyo biiru naye yadde okuweereza adde n'ekikumi n'eki akitundako bw'ati n'alekaawo genda ofe kati bantu bakika kyawo General Rweiso gundi we nalimba njogera nabo tewali yadde yaweereza adde 10 n'ekimu kati abantu bakika kyawo
kati nze mbagambe kinzi kati nze fukamire mbebaze nti mwebali nga kitange yafanga ndaba ne nsomera ku bugubi ne somesa tebampanga mulimu tebampanga scholarship tebampanga ade 10 tebandabiriranga sizimbanga nyumba mu sente zaabwe siwasanga mu sente zaabwe ndiwo kulwange mbegayirire coach nete banyiga nyogo kwogera bino nti atoyagala kuyiwa kintu kya bebamanyi wabanyiga banyigo batubanyiga bajja kunyigurukuka ebintu byembagamba bijja kutuuka edda mu biseera bya Idi Amin omukakwa wano yali ayogeroruka kwa kumpi barukozese ne mu office omukakwa nga utuka mu office nga nebwe yagenda bakakwa bona badukire Sudan kumpi akade karamba tekadanga mu Uganda nali no musajja mukurukuru awo lwatunyumyamu embozi nga anyumiza kuba yalabe government okuva ku Yamin nga nyumiza government ya Yamin eyobote abali mu government kati alina maka gayanengeza nga mulaba gali amaka agamba kayo muku wali abanene majego bote kati bali ruddawo abalango wano ngobote avuddeko badduka emisinde abamu bali bwera bali Kongo bali ruddawo badduka emisinde kitokero twabwe yajja abachori nabo bafuuka ekirala nebwe yavaako abachori kati bali mu buwanga nguse bali ruddawa kyekyale tino kutandikawo entalo ezabakonye ezabani ebyo nabyo nanga biri yawo kati go munyankora ali mu government go munyankora ali eyo emwankore ngorowoza ntori bulungi bwe kinakutuukako bwona okimanya singa muhozi ne taata we bava mukulembeze mu mbeere tali nunjo lwe neeyisa munyankore tagenda nkurayira mugaka tuna mugoro munyankore togenda kusigala wano togenda kudda mukuruwulira togenda kudda mukurira rumi runyankore nze nali naba bali barwana nga bagamba Ssaabasajja Kabaka agende ebugerere kubanga nze njagala nnyo Bwakabaka bwa Buganda era bulijjo mbeera nabo naye olunaku nga tulwana bankwatira ekasubi ne baŋŋamba njogere nsula kuki ne bagamba nsula ku mufarasa emboko nekaba bankuba ne baneetisa amayinja bagamba tambula ng'Omuganda bagamba bikula entumbwe ng'ebintu sibimanyi katono banzite kyokka ate nga ndi nabo ate nga wali olwanira definitely kati nobona okola otya gwe ali eyo munyankore gwe nobona okola otya neweefuula kiki munyankore mukiga munyoro mutooro nga mubadde mu buyinza wano nga mutulugunya abantu mu linnya ly'aba westerners singa obukulembeze muhoza n'agenda mu maaso bwati ne bajjako President Museveni mu mbeera embi nkulayira muga Katonda muggulu nawe ogenda togenda kusigala wano nobwobanga sente zikoze mu ngeri iyo bajja kugamba sente zo wazijja mu government nobwo wazimba amaka bajja kugamba wagajja mu government bajja kugamenya osaaga ne bana Uganda so yesawa kati buli omu okuvaayo okwogera ayogere aba western bandi badde na musaale mu kintu kino kubanga twali aba western bali bubi nze nkubuulira amazima naye ekizibu ekiri waliwo ababeerwa abali obulungi ye nga ganze kasita nyinamu akasente ka anti katoyo agenda kubeera nganze yagamba nze mpagira nnyo Bwakabaka katugende tukole ki nene lazima ne bankwatiramu oyo munyankole bwatyo bwali olowooza abakakwa bona bali ne Idi Amin olowooza obote abalango bona bali naye tebali naye n'ekiki lwaki abalango bava mu buno bajjamu bwe bati efujjo lye bakolanga ba UPC nga bayise mu bayuthi lyefujjo kati muhozi lyakola olowooza linaakomaawo kati ye byafayo bino tabifaako kirabika ye tabifaako kubanga byafayo nabyo kikulu taagala kumanya eyali CDF mu biseera by'abazungu eyali CDF mu biseera bya Obote 1 eyali CDF mu biseera bya Idi Amin Obote 2 n'abala taagala kumanya baalagawa amayumba gaabwe galiwa baagagawala ne bakola ebyalo biri luddawa kati gogambe nti ze CDF nze ngenda okukola ekyamaanyi kubanga ntulugunyiza Lukwago netugume ne Besigye ebyo nabyo tebigenda tebina kibigenda kuyamba nze nkubuulira amazima bangamba olaba polisi ye Kawala weeri awo nti gaali ekyo kifo ndowooza abamu ku banene mu gavumenti y'Obote ettaka yalifunya lizimbye buli kimu naye kasa gavumenti y'Obote yagwa bateekawo polisi yadduka katalabikangako polisi toyinza kulabikawo byeyoka genda ekololo kati abaliyo banyankole naye baavaawa bali abalingamu bana abalinga mu mayumba ago mwagagula sente meka kati abantu muleme okubanyiiza mukoze kyonna ekisoboka abantu ne mubalemesa okufuna amazzi amayonjo okufuna enguudo ennungi okufuna eddagala mu ddwaliro abaana baabwe okusoma abaana okufuna emirimu abaana okufuna ewakira akataala mu kyalo mubalemeseza naye ate n'okubanyigiriza ate mubanyigirize ebyo twogerako ebyo
nti abantu banyiivu bannayuganda banyiivu yadde balese kitaawo okubeera mukulembeze naawe n'oyita mu mitendera n'obeera general sigamba nti basanyufu nedda obusungu bannayuganda balina bungi bajja kubatabukira bw'otolowooza nti abakwetoolodde bajaasi bajja kubatabukira onoonye kyokkola kikusobera olowooza gwosinga amaanyi Maria Mungu mwamuwulirako waliwo gundi yamunyumiza mu nabyafaayo nti oba avuga special kati yali avuga special oba Tanzania bw'osaagana ensi eno tosaagana nsi eno nze njagala kukubuulira amazima wegendereze mu byokola kwata bulungi abantu bannayuganda babakutte bulungi Prime 7 bannayuganda bakukutte bulungi kyekiseera ekyokubeebaza leka kubabatira ku bantu nobagamba nti oleesa akakadde ka PDM oluvannyuma lw'emyaka 4 ate notagenda kukaza abantu bagenda kuza ssente ziba zijjewo nekyo gaba abantu bano bajja nga tebalina mu kasente ate zaali luddawa basooka okumenya banka y'e Kasese UCB ne bagiba mu sente ne bagenda e Kabale ne bamenya banka y'e Kabale UCB ne bajja mu sente obulo nga bayekera ne bagenda Mbarara ne bamenye banka y'abalimi ne bajja mu sente byebityo bye bakolanga bamala okutuuka wano ne balyoka batunda amakolero gonna agaaliwo gonna ne bagatunda gonna mu Uganda agamu bageeguza UCB yo bajetunza $1 UCB yo jola erimu kya mutawazi nga bw'okiraba ekizimbe kya Uganda bakitunda $1 General Sale yakigula obudo nga $1 eringa ku 12 zali 10,500 ani yakigula General Sale balanga mawuli nti banaye batani yaranga nga barangira ki tebaita mu process yangu twawuliranga nti gundi yaguze kino gundi yaguze kiri ne babyeguza ne batakomoko ne bakwata sente za Uganda waleetanga akakadde ne bakuwa mu siringi kasanvu olwaleero omugaati gwa kasanvu kyakitegeeza omugaati gugula akakadde olwamaze okukwata obuyinza ne babeera mu buyinza awo ne beegiraagira bwe bati ne basalawo ensimbi za Uganda obutitimbe bw'ensimbi ne babuwa Rwejima ne bawa Kagame Peter Bengana Bunyenyezi n'abalala ne bagamba mugende e Rwanda mulwane bintu byonna ne babikwata ne babiwabaliza ezivudde mu kutunda ate ziriwa nze bwe mbyogera bino ate bo tebakola bo babiyita kukola ki oba tukonjera bweba nkonjera leeta accountability ogambe nti aze twajjamu twazikozesa kino olwayo tulina amabanja obuse 127 trillions 127 ze batubanja nobwokwata emyaka 2 ng'okoze budget yonna nga yakusasula amabanja tosobola kugasasula ebintu byonna byagenda e Rwanda ze twewola zikola emirimu egyo emituufu ate giriwa bagikozesa byabo ebyo byonna bina byetwebuuza ntugaba bannange omuntu eyatwala ebintu by'e Rwanda atisasula ddi era alisasula ani kyetwebuuza iye nti kyetubuuza baali wano nga balina emirimu Rwejema yali Minister wa Defense wano Kagame yali akulira CMI wano nga bafuna n'omusaala nga bana buli kimu kyonna ne basalawo bagende lwaki mwabawa ebintu bya Uganda byali bibalibwamu ssente meka anaagenda okuzisasula no Uganda ffe tubeere mu mabanja nga Rwanda kate tususeeko efuuse first class n'obugagga bwabwe bwe bayina babufuna oluvannyuma lwa kwata obuyinza emabega nga tebabukwata tebayina myaka 3 gyokka kuva mu 1986 okutuusa mu 1989 baali bamaze okutegeka buli kimu kyonna nga bagenda Rwanda era by 1990 balumba Rwanda nga bakozesa ebintu bya Uganda byonna kyengamba bano baffe kwa domba genocide bani obugagga bwe babufunye nga bamaze kwata ate balina ki tebayina anti batubuulire nti nalina kino nalina kiri biruludawo biriwa General Museveni yakatandika okuzimba ennyumba ezitegerekeza okusulamu yali asula mu busiisira owulidde bonna bola abagaggawadde ku mulembe guno bonna basooka okwegaggawaza ne beewa buli kimu ne bekussa bazimbye arcade bazimbye apartments bazimbye buli kimu bagaggawadde okukamala kati bali kuba nansi ate bakola ki batulugunya kati tuguma atanade 10 eyasoma na degree 3 n'omulimu temwagumuwa yesomesa kitaawe yafiira mu bintu byamu mu rutaro lwaki ate kimumusasula kati kwe kwagala mutta kibagala okuwanga ekyo mu ngeri gy'okugamba nti tugume katubeeko tumuteeka naye akole kyagalewo yasoma nasoma amateeka nina diguri 2 mu byenfuna amateeka nagasoma
byonna nabisoma nasoma n'amawulire gogeze kuleta Alan Kasujja nga nze musinga experience yagenda okujja ku gundi wano okujja ku capital kola capital nga wendi nga nze muyigirize kyokkola mubuuzi yakusangawo nga si yansanga ku capital nga nkola ku capital nga ndi mawulire mubuuzi kati mulese akulire nali producing ne capital ganga ngoyo Alan Kasujja nga yakaja nga tamanyi na kitawe tandikira hakati go balesa ku media center tebasasula bulungi okitegeera buli abakolera ekirungi bamusasula kibi andita amongo bwabakoledde na kibi byonna katali luddawa tebamugiza olw'okuba nti yagula rose oli omukyalo owa yumbe simanyi moyo ate teyavaamu eyasaba Prime Minister nayo mwongere ekisaanyi kataliwa bamama mbabazi baani bonna bakola ebyo bali luddawa bajendo sejusa bakola ebikolobiru nga balowooza bakululijumaliwa tali mukatebe mukagundi kabalema sikatambula file majezi baliwa bogera je bali ati gwe odawo no gamba bamayombo bo baliwa bakazini baliwa bajeno ronda baliwa ati bodawo go no roza nti chi nze kuburira government eno befa koboka bajeno muhozi wefo ye jeno muhozi bwalaba narabanga azadde abaana narabanga kimusho nakirina alina faamu alina biki kati yetafaayo agamba tugume gendo ofe mubona agamba rukwaguba mukwato bamurwadde afire ruzira simanyi wakati baba muwadde bero bate mumwadde kinaba kumanya bobo kitegeera kati kwe gamba embeera y'abasajja abo beyagaliza bekusaboka they are selfish ekyo nkibagamba je no muhozo Ruganda aruwulira yasomera wano wa Kampala parents navaawo nagenda ekisubi katanyiza gamba nti Ruganda tarumanyi so kati ebyo byonna ffe twogera bategeere bawulire bonna abajasa bali mu government eno nga mwarwana ne bakitaffe ne bafa nga mwe muri baramu mwandi badde mutegeera obulumi bwe tuyita mufe ng'abaana kati nga mwe abaana babalwanyi temwina ke mufunye ate kaliwa okimanyi nti abantu abalwana ne President Museveni abaatandika ku 27 basigaddeko bana basigaddewo bana kusigaddeko General Museveni yasigadde kusigaddeko General Sare kusigaddeko Andrew Lutaya omulalaani Andrew Lutaya yejali Andrew Lutaya jali embeera yabifa mbinyo yakuwa President Museveni oluyinga bali kulyato siraje gwe yanyumiza yali azimba ka hotel kali kumpi ne Asana Club kamuremo okumaliriza ne kakati we kali myaka kumpi 3 kaga ali ka hotel agenda tukatunda obutu kaga era agenda kutunda obutu ni bano ngaba ine nkadde bali banabo kabakase banna bonna balala Andrew Lutaya ndoza Ivan Koreta General Museveni ne General Sare abalala bonna bafu original abatandika bali original 27 bonna bafu n'abaana baabwe bali luddawo temwebaza na Katonda mwandi badde mukola yakabaga nemwebaza Katonda okubanga akyabatuusiza kiseera kino nga mukyali balamu Katonda yaba wadde obulamu naye ebyo byonna abawadde obulamu abawadde obuyinza badde buli kimu n'abaana b'abalwanyi bali 27 bo bali luddawa oyinza okumanya gye bali kati bali kubonaabona tewaliwo waliwo ekiriwo bali mu kubonaabona naffe bwe twogera nga muwozi agamba mubatte tufe bakitaffe baafu nze natuma kitange ogenda mu nsiko yali alwanirira ggwanga kakati yafa naye bwe yafa munkoledde ki Jakuba Simwe General Jakuba Simwe yangamba nti leeta enamba ya taatawo ne mugambye enamba nze njirina nomugirina bakebere mu database zabo kube simu ebombo bagikuwe naye yali ambuza owulidde mwe mugenda kulya kutuusa ki sente muziryamu ki sente zitali zizo za government omuntu yaze ng'omulaba ali bubi muweeko ku sente n'ebintu bino bitumalira mu bwereere bwogera tolina kyogenda nakyo byonna obirekawo naye kati ne bakubonyaabonya ne bakola batya bino biki okitegeera ne mukwata abantu abatalina kye bakoze mu ggwanga lino ne mubawa emirimu abasigadde ffe ne mutulekaawo nze ngambye Alan Kasujja nja kugenda sinagendayo nze kennyini nze namutendekanga okulaba engeri gy'okuhandolinga media mu radio gundi okuproducinga capital gang mubuuze
Nze ndi senior journalist wende olode ku Capital Radio. Naye akati gwe barese ye director wachi Uganda Media Center. Naye twabaddewa tetuliwo. We muri. Nno waliwo omusajja deputy wa Kasujja. Amazawe kumpi emyaka ndowooza 10 n'okusoba. Ali deputy. Ye tebamukuzanga. Tebamukujali oba yagenze. Wali ne kakati musajja watu atalagewa. Kati dozo owulira yandi bamuyitani. Erinnya lindi David naye nga ye abaddewo kati. Era nabyo amawulire gamuwandikako nti omusajja akoze bwa deputy emyaka 10 n'okusoba. Teri akufaako. Teri. So mwebyo byonna ffe tubalaba. Mwerondamu ne mwewa ebifo, ne mwerondamu ne mulya kye mwagala. Mwasalawo ne muteekawo amawoteeri agammwe. Nze tugume sigenda ku Sheraton, nze tugume Sora genda na Kasero, nze sinza genda ku Serena, nze kwegamba Africana, Piato ezo sigenda yo. Basa bei tozisobola. Amadwaliro mwakola agamwe na Kasero lyammwe, simanyi bugoro bikiri yammwe, simanyi ludawali yammwe. Nyinale nalabye rubowa. Ago gamwe ffe tugenda yo. Musazeewo mukoze enguudo ezammwe. Bwe bangenda Ntebe mpita ku Lukadde. Abalabu mwe muyita wali nemusasula sente ku Express highway. Kati murese apartheid mu Uganda. Ebyo nimugamba tulemu kubyogerako. Muresewo apartheid njawukana. Mwe mulina ebyamwe bwe mutaddewo fa abawejere mutadde eno. Kati mwe mugamba fwe tubasabire sale nungi. Mu mbeera gye tulemu. Nga mutaddewo embeera eyo. Amasomero mutaddewo agamwe. Amasomero aga $5 million meka. Kati nze sora kusomesa mwana wange kumusomesa UCU ku university ya bei nnyo sora kumusomesa ne makerere mwatulemesa kakati fe tukoreki mutaddewo primary nga ya $5 abagenda Kampala parents basasula meka era bali mwezo se abagenda ruda kati ne nasare zoka mukadde bubiri kati fene mutulekeno mukoze ebyamwe fene mutulekeno mugende maaso n'ebyamwe Bemukoza amadwaliro agamwe agafe muganyo gateekamu eddagala. Bwe tubyogerako tugume bamuti. Ye bwalwala bamutwala mangu muliri. Bakutwala ye bamutwala n'ebweru. Bwe bwolwala. Bakutaka ate nakufaako. Gogenda obogenda wa teri ya eddagala. Teri ya eddagala. Nkugambye nakaba nga anoonya obukadde 3.8. Niba ndibadde bakola bwe batyo Uganda ndipo. Na anoonya obukadde 3.8 nga sibulaba. Bona nemba wako kopi. General Jacob asimwe ne mwako kopi ya sirika ya boutique ya boutique nataddamu. Kyokanga obukadde 3.8 kyamisana kyabo. Ekyamisana kyabo. Kakato yafe enkyokaabe. Mukama lwedwa kyokoze nze nkukabirenze. Nga wali oyagala nfe Mukama nantaasa n'onsookayo. Mu COVID wano kyoyi bali bagala tufe ffenna. Bali bagatunyigira mu COVID. Ne baleta sente za mask ne bazirya. Mask. Ne baleta sente za radio ne bazirya. Baleteza obugaali ne bazirya. Nwaleteza okuzimba eddwaliro ly'Olubowa ne bazirya. Kati ffe tukole ki? Katonda yatutaasa. Yatutaasa ne tubeerawo. Kati abo nga wabaawo afa nga gw'ogamba nti yafudde. Ezo bye tugamba ebyo. Museveni osobola okulwazaako nawe n'omanya nti omuntu alwala n'omulaba ng'ali mu ddwaliro ali mu byuma n'okimanya nti waliwo atasobola sente za kugenda mu byuma ebyo kandi gole mbiteeke mu ddwaliro. Janet Jad ali ku byuma. Kati muntu kyomulala atasobola yadde kugenda emulago ogenda kati okuteeka mu kyuma kya kansa weetaaga $37 olunaku lwe bakutaddemu ozijjewa ogwo mwezi gwa muntu oba myezi ebyo byonna Prime Museveni abimanyi naye kati yalwa ategeere nti eddwaliro yadde gyali ali mu ddwaliro ery'amaanyi naye kati ajja kutegeera nti obulwadde buluma abantu bali mu ddwaliro bali mu kufa. Gende mulago laba abantu go bagamba nti obulwadde bwo twetaaga $2 million bakole omuntu nago wali naafa bamutwala mu mochari olwo sente ze bamugambye pressure ne mukubiraawo sente ze zimusuula pressure nti twetaaga $2 tukole kino nga tazirina nago wali naafa naye nga nokutuuka ku ddwaliro wa boda mwegozeeko bagenda olaba abantu abafa amadwaliro kati ng'enaggulu nga bamuwadde eddagala ku makyali mbere ne bagamba naye kumira eddagala olina okulya nga tannayadde tosi y'omugaati okulya just tosi n'alimirirawo ne limutta lyo lyennyini ne limukandula n'adda wali amalusu ne gayita mu kamwa oyo n'agenda jembere mutuli kati mwe muri wano temanyi ekiri mu madwaliro temanyi omwana gwe naweerera ne mujja mu primary 1
mutusiza mu senior 4 UNEB egamba yetaaga emitwalo 5 registration okukora ebibuuzo okumuwandiisa kumuwa enamba okukora ebibuuzo emitwalo sigalina kati omwana agenda kutuula kati soko mbuli kitongole kya government abakikola mu babasasula government basasula buli kimu kyonna government ekibawa naye bakulaga nti gwe bajja kulemesa kubanga tolina sente bana bameka abalemeddwa okukola ebibuuzo olwa UNEB kitongole kya government nete mu birabo ebyo oba wakanoonya sente ng'ozikoze nga bazigize ng'obawadde ng'okoze ekyo wandiisiza ate ebibuuzo ne bikoma ne baga nti ebyamwe babikutte lwaki nibagamba nti bateebereza essomero liyinza kuba lyabba essomero lya director lirina headmaster lirina abakuuma ebibuuzo lirina teacher lirina tebakwata ade n'omu ne bakwata ebibuuzo by'omwana akasente okajje mu bugubi mu buli kimu kiri mu okewoza n'okeewola tonabakazayo gyekwewoze bakuwa kyakubanja bakyakubanja gwe kankole gwe embeera eriwo kati nzibu nnyo olina essimu bweti eriko ebbanja lya Momo eriko ebbanja lya Kagunde kalala weewole mokashi kwikironi biki oluteekako omutwalo nga gugenda bagusomerawo oluteekako bwe kati nga kagenda nga n'essimu yennyini essimu kati ng'eno nga nayo ya emukopa olina okugisasula weewola ku dduuka neweewola ku mokashi neweewola ku Momo neweewola ku biki emukopa buli kimu kyonna oli mu mabanja musajja n'okoga yenna n'oggwawo mbagamba tugume yabaaki yalwala siriimu yalwala naye ngaekyamazima mbeera naye nga tewali akufaamu ku dduuka wajja wano omuceere wali wajjawo akawunga wano wajjawo ebijanjalo wano wajjawo ki nekuba eryo tokyaliyitamu bw'oba oliyitamu kati okomawo kiro landiroda akubanja gwe embeera Bannayuganda gye balimu ogimanyi landiroda akubanja gyokolera bakubanja watuuseeyo n'oli akatogo ka 15 yakubanja oba wakagira booti n'onywayo ku mazzi ga 1500 ezo meka kakaga 5 banja oba wakagira booti n'oyagala kugenda Mutoyi omuntu mulamu agenda mirundi 3 gye 1500 ezo meka noba wakagira booti oyagala kufuuyisaako nusu 3 mwe Kampala mumanyi bwafaanana omuntu n'obeera mu mbeera nga ne ku mulimu w'obadde okolera tokyasobola kutuulawo naye waka gy'obeera tokyasobola kuddayo mu budde kubanga buli omu akola ki akubanja naye ne batakomaawo ne byogezaako okutetenkanya abaana basome ng'oli akugamba abalemesa kyokka wa gavumenti katukole ki mwagala tukole ki bw'oyogera ebigambo ebyo tuguma ayogedde bubi tumukwate tumusibe oba tumutte munziti kati nkola kinina mugaso ki ku nsi amabanja gakujjudde ganzijjudde buli wamu ne taxi obula givugamu dduke buddu ate taxi yo tukyagirinya bw'oba okulinnya taxi kati otambula kuva mu kibuga n'ogenda n'ogirinyira ekanyanya osobola okutuusa 10 kutuusaawa kuva mu kibuga mpaka kanyanya oluusi nampereerwe mututambulira eyabbanja embeera mbi nnyo alina omusajja nangamba nti singa okwata oluguudo kati ng'olwo n'olunyigako lodi block noba nti kati buli alina kadi y'emmotoka gy'avuga buli alina kadi ya piki gy'avuga gwayitawo abasinga tusula tebazirina ye buuza ennangamuntu genda ku kyalo buuza ennangamuntu zonna ziri wamanerenda ennangamuntu ziri wamanerenda genda obabuuze buli kintu kyonna wakyaliwo omuntu alina endagaano ya poloti zonna zagenda ziri mu banka ziri mu sako ziri luddawa abantu bali awo batambula butambuzi olaba muntu kutambula ngoloze omuntu yakagula empale empya yego nakulabye ng'olina suuti empya naye nze kati maze emyaka 6 sigulanga mpale empya oba saati empya emyaka 6 nasoma ndi purida naye emyaka 6 giseeko sigulanga mpale empya sigulanga saati mpya sigulanga oba t-shirt oba ki kubanga sente teziriwoza buli kwokwata tekalina wekagira yokajewako kukajewa omuntu wa bulijjo ogenda ku polisi nga tonna sente kisingako n'otagenda omuntu wa bulijjo tokyasobola kuteeka musango mu kooti baataddeko gye bayita ECMIS system olina okubeera ne looya ng'alina akawunti ne judiciary yalina obikuteerayo teri looya alya sente ziri wansi wa 20,000 teri ati gwe mbuulira kye tuliko kati mu kiseera kino judiciary ya sente
polisi ya sente buli kimu kyonna kya sente LC tayinza kuwada akabaruwa yadde not billboard nga tomuwadde omutwalo tekisoboka kyo kituufu kati ate mbuulira kati omuntu wa bulijjo ali kuki mafuta gayingidde kakaaga bitaano gali kasanvu mukyalo mutwalo ate tebakuwa mangi mukyalo ate bagatabula olutabula mukyalo tebakuwa mangi mukyalo bakuwaayo obutonotono n'ogenda mpozi ogende ku kapetrol station akalala kati gwe muri awo mulowooza nti ffe tuli bulungi tutya okwogera tutya okukola ki bw'otooyogere ensi egenda kubeera etya so kiba kirungi n'obirekako ku likodi n'obireka ku likodi neeba ng'ebintu bitegereka ng'abali mu buyinza babitegeera toyinza kuleka nsi kugenda bwetyo n'ogamba nti oleese PDM gy'ogabira akakadde n'oleeta miliyoni 10 mu muluka omuluka gulimu miliyoni 2 z'abantu naye ng'ogwadde miliyoni 10 abantu balizifuna ddi balikola ddi gwe nkubuulira amazima naye nga gweyagala owakakadde takakwata nga kukatyanga azaalibwa Prime 7 yaleese ekyokulabirako n'agamba nti nga musanyufu n'agamba waliwo omukyala alina emyaka 64 naye bwe twamuwadde akakadde ka PDM yaguzeeko embizi n'omwami we yali yagenda yakomyewo ku myaka 64 nga ana gobadde omufuze ana takwatanga ku kakadde tomukkirizanga kukwata akakadde ndi mitwalo 2 naye ng'oli musanyufu omuwadde akakadde ku myaka 64 ng'ali mu biseera byebisembayo n'ekyokulabirako n'omuleeta as an example ku bantu abaganyiddwamu mu PDM era PDM bwekoze obulungi myaka 64 awo abeeranga oba yadde nga akuddala ndowooza omaze okubeera ne sukaali omaze okubeera ne pressure abaana bakulema okusomesa Kennedy bakuwa akakadde mbagamba tukoze bulungi tukuwadde akakadde tozikwatangako mu myaka 64 naye nga myaka 4 kumpe ekitundu ekisembayo ekinene ono yabadde akufuga takukkirizanga kati onayinza okuba eri yasoma kubanga myaka 24 ng'akyali mu ssomero n'avaamu omulimu nga tewali n'atuuka okubeera empombo z'okutuuka mu myaka 64 n'olyoka omuwa akakadde ate nojja n'omuteekamu kamera pulezidenti byaleeta awo baleeta kati PDM ekoze bulungi mulabera era lumu yaleeta ettooka awo ku TV nga ageza kukubiriza abalimi agamba naye abalimi nze ndi mulimi era ebyennuma mubiraba muteke etoke ku screen ne baliteekayo n'abagamba nti ettooka eryo muliraba litaddemu mitwalo egyo okulituusa we ndituusizza naye ng'ettooka ligula mmeka ekasubi mu katale oba nakasero mitwalo 5 wagumu kitundu ne gumu ekitundu general naye agamba litaddemu egyo agamba omulimi kolerera loosi anti kankubuulire ye Prime 7 yafuuka vijje ye buli watuuka kati ateekako vidiyo naye singa tugenda okuga yagamba abantu 4 acre model nti abantu babeere ne acres 4 bakolemu ebyamaanyi bameka balina ettaka 4 acres bameka genda mwankola obuuza abantu abalina acres 4 bakubuulire bali bameka wano mu Buganda baali balina ettaka baali bajjako bali mu butawuni kati ogamba nti abantu babeere ne acres 4 abisobole okubeera ng'ajja mu bwavu bazijjewa Prime 7 akyali ntaki n'abantu oba yabavaako wala tuleeterako n'otulaga nti osoofukirira ennimiro ng'okozesa obucupa byakomawo ne mugamba tulimu obusaanyi ne tubulima ne mugamba tulime vanira ne bamulima ne mugamba tulime pamba ne tubulima kakati bagambye emmwanyi muzirinde mujja ziwulira muzirinde mujja ziwulira namwe ebyo byonna byennaffe tugamba bannange Abannayuganda mbawe ekitiibwa myaka 4 yadde kakadde okamuwadde leero omugamba olaba bwe nkuwadde ogagawale ku myaka 6 nga wakamufuga emyaka 4 mubeere serious namwe tomukkiriza kukwata kakadde yadde omufuze n'omufuga n'omumaanya nga bw'omaanya enkoko nomano oleta kasooli n'omukanyugalo n'ogamba jangu bwamirako egundi ng'esatu n'ogamba olaba bw'okuse kati ffe tujja kwogera amazima kola kyoyagala tukole kyoyagala naye nga twogedde amazima ku kyalo kyewaffe Emijera tulina abantu nga 6 Ruhama County ntunga mu district abantu bali nga 6 naye abakafuna PDM ekyalo bali 3 omu 2 3 abakafuna sente za PDM naliyo juzi nembuuza chairman nibwera ne bambuulira bali bameka 3 naye ku 3 aba bakafuna bagamba ntonokozesa sente ezo okumala myaka 2
ozidize muno naye azikozese zirituuka ddi ku bantu 600 buli omu kufuna ku ssente ozikozesa 2 years noziwa omulala nozizaayo ne baziwa omulala ne zibeera mu saturation bwezi mu muluka gwaffe gwe bayita Lwami n'abawaadi mulimu abantu abawera kumpi emitwalo nga 2 emitwalo 2 kati baleetamu bagamba baleeta miliyoni 10 zibajje mu bwavu zibajje mu bwavu buli muntu anaafuna meka era nagenda zikozesa ki era bagenda kukola ki anyway zero is better than nothing naye bameka bagenda kufuna zero eyo era ababo bennyini abakuliko bebajja okufuna kubanga era babirimu bakiyamani b'enaale mu kukyalo sinyabaani era balonda yabo akagenda okujja ku simu bwekati nga momo yasazeeko emitwalo asa kigwako ku lw'omukaaga mba ndi ku leediyo ndaba message omusajja ansindikira sente zonna nga we yazisindika nga nyinako loaning ezo nga 3 zonna zagenda era yangamba sente ozirabye ne mugamba nzirabye neyanzizza naye nga sina kyakkola okiraba ekyo tebakulekerako yadde so nolwekyo nze njagala kukubuulira nti embeera eriwo sinungi bannayuganda bagezaako kwekwekerera nebebuzaabuza teboogera mazima bapretendinga Ugandans bapretendinga naye nze si bwendi nze n'okukubuulira osale amagezi bw'oba toogasale galeke naye nga nkugambye oba osazeewo kunzita naye tekijjaako ebigambo bye nayogedde ebyo bijja kusigalawo ekyo kyekinjira ne muhoozi kyekimuga naye nga nti muhoozi ne bwandi nga tolina kyakukola wandyebaziza bannayuganda n'osigala nabo mu mirembe leka tutwala nga noga ngenda kukwata Katikkiro ngenda kukwata Kabaka ngenda gwomubugo abakwata gwe tokwatibwako kiba kisuseewo naye tusiibule kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Gideon Tugume president w'abawejjere bwe twogera abawejjere ndowooza Tugume abawejjere be bali nga n'okufuna ekikomando eky'olukumi tasobola ate okijjawa abantu bali mu kufuna embuto za siringi 5 eri e Busoga agenda kunoonya chapati ya 5 akalenzi nikagamba mara kusooka kukwebakako nikamufunisa olubuto nazaala abalongo baana 2 nga tana kyabaliisa nga tana kyabazadi nga yafunira ku nusu meka 5 lw'enjala kati ng'okyayogera ekyo omuwejjera ali bubi sekanjako omuwejjera ali bubi abantu bali bubi embeera yeyo bannaaye tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikirawo nakolala akuume